Amakya ga leero abazadde b'abaana b'essomero Unique Valley Primary School ababadde batutte abaana baabwe okutandika olusoma olusooka bibaweddeko bwe basanze ng'essomero ligale. Obuzibu buli wakati w'essomero ne ba landlord baabwe abanyakatonzi Growers Cooperative Union abali banja ensimbi z'obupangisa. N'ebimu ku bizimbe by'essomero lino bisangiddwa byakoneddwa abantu abatannategeerekeka. Poliisi erabiddwako ng'eyiriddwa ku ssomero okulondoola ebigenda mu maaso. We have called both the parents to hold on first, bringing school children in a total confusion where there is confusion because it may end up causing trauma to the students in the school. And we have also advised both parties to take a legal procedure. Obwedda buli muzadde atuuka yemulungula mpolampola n'addayo n'omwana we. Julius Kambere omu ku bakulembeze banyakatonzi Cooperative Union alumiriza bannannyini essomero lino obulyazamaanya anti ebbanga liyise nga babeekubako okusasula wabula nga babazannya ttepo. Unique Valley Primary School, we are demanding 90 million shillings out of rent. This is rent that has accrued for the period of 8 years when they are not paid. Nti ekisinga okubajja mu mbeera bwe bagezaako okwogera nabo ng'abantu baddukira mu kkooti ne babaggulako omusango. And what is annoying us most is to go and file a case against Nyakatonze, that Nyakatonze, they are not the bona fide owners of that very land. Yet we have valid documents, titles are there showing that Nyakatonze is not is the owner of those premises. Justice Kambere akalambira nti essomero lino si lya kuggulwa nga mu kiseera kino tebalina kirala kye baagala okuggyako essomero okubaviira. Government has provided all good facilities around the municipality that can offer education to our children. Let our children be taken to these schools. Good of it, they offer free education. Why should you be extorted to take your children to Unique Valley Primary School, yet they are in defaults of rent and yet they are not the owners of those premises? We are evicting them. Wabula ye akulira essomero lino Godfrey Musinguzi asambaza ebiboogerwako n'agamba nti baali basasula bulungi ng'obutakkaanya bwabaluukawo oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19. 2021 they were demanding, they brought in a demand and they were demanding rent areas for 2 years of COVID when schools were closed. And we definitely did not have the money to give them. And we didn't give them the money. And we told them to give us a means of handling it to conclusion. And they said no, pay and evict. Agumiza abazadde obutaba na kutya nti embeera yakudda mu nteeko nga bayita mu mateeka abaana baddemu emisomo gyabwe. Get rest assured that calm has been restored. A few things have to be sorted using the law. We are not primitive people, we are law abiding, and we trust and believe in the course of law, whether civil or criminal, but we know that we uphold the law. Essomero lino lyakamala emyaka egiri eyo mu abiri ng'ebbanga lino lyonna libadde liri mu bupangisa era ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno kkooti lwegenda okusalawo eggoye ku butakkaanya buno.